Bakungubazi bannaffe mwenna nsooka okwetonda sijja kwogera wali wano kubanga obudde bugenze naye mwenna mbali kuorganize ebitiibwa byammwe. Njagala okusooka okwebaza ekyo Father Ssebukola nandibadde ndowooza agenze naye tusiimye nnyo tusiimidde ddala homero eyo era atukoze bulungi weereere. Njagalira okwebaza kwaya ate olwaleero eyongeddemu amaanyi mayitiko. Mwebale nnyo, mwebalire ddala era mu ngeri yemu neebaliza ddala abavuka abupaalisi bani mwebale kubeera naffe bulijjo mu ssanyu mu nnaku tubeera nammwe mwebalire ddala. Manzikirize nsa obubaka bwange obw'ennyumba yange ajjomisalo obw'okubagiza eri mukyala wange Katiyiga Sseeko erinnya erya Namwandu, abaana bange abo tebajja kuba bange bwendi n'abo bonna abeegase ku nnyumba yange bannakitalo kitalo ddala. Tuviiriddwako omuntu mu nnyumba yaffe, omuntu obuvunaanyizibwa, omuntu obugonjebwa, omusajja ayamba buli muntu. Tufiiriddwa nnyo tujja kusaba Omukama yajja tutangaaza buli tunaakwata olw'ennyumba ya kitaffe omwami John Mirundi omugenzi ate era gwe nasikira. Njagala era okubagiza olw'ennyumba eyo n'abaana abo kitalo okuva ku makya obwedda ntudde wali mpuliriza ebintu bingi ebyogeddwa ku mukolo wange. Bannange bali kwagala ntamale ate namwe bali kuyimirira naye mu buli kimu. Bingi bye tutadde tumanyi nti ddala kubiraba byakoledde eggwanga tamale era ng'abasibe boogeeka abadde musajja wa mazima, tamala abadde musajja mwesigwa, tamala abadde ayogerayo ekyawulira nti kino kyekituufu ojja kukyogera oba ogamba ki ngaogamba ki. Ebyo byonna byogeddwa kuba mbadde mpulira abayimiridde wano ab'ebyobufuzi, abakyaki, ab'oku kyalo bonna batendereza mulo wange. Nja kwebaza Omukama amagezi ge yamuwa ate n'obufumu bwe yamuwa okusobola okuba nti akoze ebyo ebisiimiddwa buli muntu. Mukyala wange ali mabega awo naye temujja kumulaba, naye omwaka guno famire yaffe ebeeriddwamu abantu ab'obuvunaanyizibwa babiri. Abaana baffe betwasooka okubeera nabo nga tetunnaba kuzaala baana baffe. Ewaffe najjayo Tamale Mirundi, yali yakamala ekyomusanvu nembeera naye n'asoma n'afuna n'omulimu n'akola n'okufuna amaka n'afuna amaka. Ku sayidi ey'omukyala naye yajjayo Faaza Dr. Sonko kati omugenzi. Faaza oyo abeera naye musomesa n'atuuka n'okufuna obwa dokita. Faaza oyo yatugendako omuteeko. Kale eno kikanga bwanye mu famire yaffe okulaba nti abaana baffe bwe twatandika nabo nga tufunafuna abaana abafa bali biologiko, abaana bwe batugenzeeko. Tusabire Omukama asobole okututangaaza ate n'okutukuumya kubanga tuviiriddwako abantu ate oluusi bwe tubadde tujja okwenyumirizaamu ne mu bukadde eno gye tutuuse
ate batugenzeeko n'ekyo olumwa kw'amaanyi. Njagala okusembyayo okwogera ebitonotono ku bulwadde bwa Tamale. Ntera nnyo okulaba abantu abafa oba bagenda okufa, era bwe ntuuka mu ddwaliro ntunuulira omuntu nenga nti oyo bw'anaaba Mukama amuyambe ayinza okumala bwebbiri oba essatu, ate nali kituukirira oluusi mba nakava mu ddwaliro omuntu oyo n'afa. Naye Tamale yannimbye obulamu bwe, yannimbye okufaako, kubanga okuva lweyava wano n'atwalibwa mu ddwaliro Kisubi, mbadde mulambula wakiri buli lunaku oba oluvannyuma lw'olunaku, naye nga buli lw'omulaba akulaga nti agenda kuwona, nga naawe olabira ddala nti omuntu ono agenda kuwona. Era ku lunaku lwa Sande twalya ffenna ekyemisana nga musajja mulamu ddala, era n'angamba ebintu bibiri. Esooka yaŋŋamba nti Museveni nali mukyayi era nga sisobola nakukola mu gavumenti ye, era nabino ebya advisor nagaana okubyeyita, naye Museveni anzijanjabe, yeekubye mutima n'anzijanjaba, akatiraba njagala nakuddaka kulira nfunye amaanyi. N'olwekyo nja kukola naye kyanampa okukola n'ogwanampadde kwani Museveni, kubanga yeekubye mutima n'anzijanjaba. Emirimu kumiro emu n'entulako abantu bakakifa kapiya, nagaana kyengenda okukola sikyaddayo kunywa mwenge misana, nja kunywa ku ssaawa ezi. Era nemugamba kirungi Omukama akuyambye, ebyo byakutandiseemu abimalirize. N'agamba nti ekyo kyekituufu era bwe ngenda okubeera, naga nti lino ssomo wano mbadde nsoma, kati kyekiseera okuddayo eka nteeke byensomye mu nkola. Ninjooka nayo ku Sande, era ku Maane nagamba sijja kuddayo kandinde bulinzi bankubira essimu okuntegeeza nti bamusiibute. Naye ku Lwokubiri eggulo nabadde ndi waka, aba President's Office ne bankubira essimu abanga waali baddeyo Ekisubi, twagala kuweerezayo badokita bakola assessment ku mwami Tamale, kubanga President yatuwa ebintu bisatu. Ekisooka kya kumujjanjaba, waawulirira nti ali bulungi, era ekyo President akikoze. Ekyokubiri kya welfare, famire obutaba bubi, families obutabira bubi. Ezo sente zasooka zajja, ate bagenda kuleeta sente endala. Kati tetukwageza okujja Ekisubi, waliwo badokita abagenda okujja okuva ku badokita abajjanjaba President, balabe mwami Tamale ono oba obujjanjabi bwafuna Ekisubi bumumala oba antwalibwe bweru. Nange nazambalidde ku mugongo nengenda Ekisubi. Abakulu abo nabasanze boogera ne Tamale, naye nze bwe nayingidde neekanze, kubanga natunulidde Tamale nga si gwe naleka ku Sande bwe yali afaanana, nga n'emba zonna zimuguddemu bw'ati, ng'ate mwenyivu muyitirivu, okuba ne feesi yonna nga ekabye, yenna nga mwenyivu. Nambuuza kiki ekikuliko, n'atanziramu nga n'eddoboozi lizzeeyo nga gye libadde mabega nga tegifaayo bulungi. Naye namuleseewo n'enfuluma n'abakulu mbawutuuse mu paakingi bagende nga tulina be tukkiriziganyizaako.
banakomyewo mu luomu namusanze nga atembeera etabuse omukono bakutte mukwate tayagala kumukwata kimu kyonna takyakala tuusa bitwayisibwa dokita ne bajja mangu ago ne bamuteekako oxygen ate ne bamuzaayo mu ICU yali avudde. Twabaddewo lweza okuva ku ssaawa 7 kusa ku ssaawa 12 ng'akyali mu ICU naye batugumya ya akakati bamuwadde akalagala yeebasa kajja kutereera amaweeka tuyizidde kuliko puroguramu yange gyentera okwagala etandika ku ssaawa 4 nabadde nkooye naye ngamba akanjirabe era negiraba negimalako okuba kwabaddeko prime minister ng'ayogera eby'abantu abaafa stes naye mu puroguramu ng'egenda mu maaso Zambali yatugambye nti oli amawulire agatalinda ntera nnyo galinda nengalaba naye kyenalabye ku TV yandaba Tamale ali mu t-shirt ya yero abagamba nti yali omuwandiisi wa pulezidenti w'amawulire afudde. Ekintu ekyo kyankubye wala kubanga omuntu gwe nabadde n'akawukana naye essaawa ezo ntono naye ate n'omulaba ku TV. So bwengambira nti obulwadde bwa Tamale bwannimbye nnyo saasobodde kumanya Tamale nti agenda. Njagala okwebaza abasawo ab'ekisubi nga ne mutabani waffe wano Gilbert mutwalidde bakoze omulimu gw'amaanyi bakoze buli kimu era mbabuuziza ebibuuzo bingi buli kaseera nga mbabuuza eddagala eryo nga mbabuuza lina eddagala nga ly'amaanyi nnyo kiki bwe baba tebalabikako nobabuuza mbabuuziza era ennaku ndo zanga nnyo emabega nabuuza dokita esani yamuliko bwe namuyita omubuuza n'angamba mwami Sali era oyagala kutubuuza bibuuzo ne mugamba kyekituufu kuba njagala okumanya muto wange ono lwaki asirika nnyo buli lwenzija wano mulaba asirise naye kiki atutandaga nti alumizibwa mulwadde nnyo naye kiki asirika. Ebesa niyo nantunulira naga nti mwami Sali otubuuza nnyo ebibuuzo ne mugamba yeesa nti mba njagala okumanya nanga muganda wo alabika mwe gurupu gye mujja gyoleeta wano bojja nabo tabamanyi amugamba Tamale n'akamanya nze nti takumanyi Tamale wa social media toli ku social media Tamale alina babonga nabo Tamale alina banne batula nabo be bantu bayagala okulabako kati bejjukanye ebyabwe baseke abuuze peegi eryetya abuuze ani alina content ennungi byebintu Tamale byayagala era oba osobola genda onoonye abantu abo bajje wano balabe Tamale ojja kumulaba ng'aseka mugamba munange aba content sibamanyi social media sigibeerako naye kati fe kyetujja okukola family tekatubya tuleka okujja kuba tumusipasinga naga ate kyetujja kuba kibeera mugamba katusooke tuleke tugane kumusipasinga osanga banne bajja kujja asobola okubiikiriraako. So nakubira waliwo omwami ababaddewo ku makya mu Malabi omwami Lukaya Muyanga azze wano nga tasobola nakwetegera kuyimirira bakutte mukwati
omwami oyo yamunoonyeza ennaku nga 3 nga mukubire muyanga ndowooza nti oba ayagala kukola ddange netunoonya muyanga n'abula muyanga yalabiseeko okkula ate teyasobodde kwogera naye kubanga twabadde tuteesa naba State House nemuyanga tuli naye so tetumanyi oba nakyo nakyo kyamwezaako emabega ekyabanna obutabeerawo leero tubalaga kwata wano nawali naye nga okufa ko bwe kutyo kubeera yakwebaza nnyo era abantu ab'okukyalo kino nandibadde nti amawulire ag'okufa gatuuse essaawa nga 5 naye mwanatu abantu basobodde okusula wano kiraga omukwano abantu bano gwe balina eri famire eno ate n'abafamire eno bano bebala okukola emikwano abantu ne babanga babatuukirira mu ssanyu ne mu nnaku bannaffe mwebale nnyo mwebalire ddala njagala